nga bwe nabagamba omusango ogwo nga gutandika nti Haji tajja kuva mu kkomera. Abaali baleekaanira ku kooti nga temukyajja. Musango gwa Haji ne Hajati abaali basamira ku kooti nga temukyajja. Neera muddemu mwasame. Nabagamba Haji tajja kuvaayo kati. Nenkibagamba. Nembagamba nga abatasoma mukeera ku kooti kutwasamira. Kati mwakomawa. Equality against men mwagifuna. Obutaba na byakola. Mufudde emisango business. Buli musango mwagala mugudiringiremu. Abantu bali mu nnaku yabwe banoonya justice mwe munoonyezaamu ssente. Kali nga temukyayasamira ku kooti. What happened? Abatasoma bino byonna ebikazikazi ebyale mu bufumbo ku kooti nga temukyayasamirawo. Hefe, equality against men. What happened? Mwategeera ati emisango sijja kwasama. Mwezeera tebamuzizaayo. Ate nga ne Beiro tebajja gimuwa. Bijje kunze. Nga bwe nabibagamba era bwe bijja okuba. Haji Mwezeera Beiro tajja gifuna. Oyo wa mwaka gujja. Era yo abadde abalimbalimba. Nga bwe nabibagamba. Nze nabagamba oyo omukazi Hajati mwamunyooma naye nga temumumanyi. Ayina abamukwatibwa ennaku mu gavumenti. Ayina abamukwatibwa ennaku. Kati neera mudde ku kooti mwasame. Amasaati nga temukyayambala. Ndi tiimu Haji. Era nze ndi tiimu Haji. Tomanyi na kuwandiika linnya lyo. N'ekigambo kulayimu. Tomanyi nakyo kitegeeza oli ku kooti oyasaamiridde. Haji Mwezeera singa yavaayo dda. N'abasooka okujja ku kooti. N'ategeera nti bano ndiringa n'abasiru. Omulamuzi yategeera nti bano bagwagwa. Kankusibira ono. Nakati mudde ku kooti mwasame. Mudde mukubisa amasaati. The same justice you want is the same justice others want. Obwenkanya bwonoonya n'abalala bwe beetaaga. Muli musango mugufudde gwabwa bulooka nga Mwezeera avaayo alagawo. Mark my words. Haji Mwezeera wa mwaka gujja. Byebyo byensobola obabuulirako ng'abaagala. Ng'amanyi ebingi ku musango ogwo. Really? Kasita abataasoma bajjula mu musango. Omuntu atamanyi kuwandiika luzungu ng'ate yayogerera amateeka. Haji Mwezeera ali tayinza kuvaayo. Yali tasobola. Kasita abataasoma bajjula mu musango. Bw'oba oyagala abalamuzi bakusibe. Leka abatamanyi luzungu bakulembere keesi. Bw'oba oyagala judiciary ekusibe. Leka abatamanyi luzungu bakulembere omusango. Awo oba oyolekedde enkomyo. Era omusango gwali eniskin teguva kufuna babebe kulu. Singa nabyo birala. N'omusango gwali ni gwayingiramu abategeera. Naye be nalaba bakutte fayiro. Omuntu talinyangako na mupittu. Yayogerera keesi. Kati oyagala omulamuzi akolere ki? Baajonoona. Tubalabula, tubagaba nange abasiru ne batuvuma. Kati Haji Mwezeera avuddeyo. Abasiru keesi eyo twagibalekera. You can proceed. Bwe mulifuna abategeera mulidda. And we help you. Eyo keesi ya Haji ne Hajati yafa from the word go. Haji Mwezeera omusango gwe gwafa from the word go. Kufuna basiru. Kati mukubirira. Mukubirira. Muwulidde etteeka
Etteeka mwali wulira munonga. Muli wulidde etteeka. Etteeka tebalirimba. Ne bw'ofukumula oluzungu n'olumalayo. Mwali mulowooza ogenda mu kkooti mukwamanya oluzungu. Ne bw'ofukumula oluzungu. Mirundi agamba ddeyo akomewo. Haji Mwezera kye yagwako. Ate mufunemu ekyokuyiga. Bw'obanga mu bizibu tokulembezanga abasiru. Genda onoonye ku bagezi bakuwabule. Naye gwe n'oleeta abantu abatamanyi na kuwandiika mannya gaabwe. Tuli ttiimu Haji kati Kabampaane teyaggwa. Batute Kabampaane waabwe ku kkooti. Kabampaane amala naggwa. Kesi n'etandika. Kati etandise. Neesekereko mutabani w'omufu. Shares ne likes zimala ne ziggwa. Kesi n'etandika. Kati etandise ya Mwezera. Muddangamu ne museneka ebinnyo. Emutuka n'okulumba omukazi Hajati mu kkubo. Ng'era omulamuzi abalaba. Mwe mujooga mmwe. Temumanyi Uganda. Oyo omukazi Hajati yabasinza obwongo. Nasigala nga mukakkamu nga kyali kakimanyi. Don't joke with that woman. Oyo Hajati yabasinza obwongo. Ng'omukazi bwasigala nga mukakkamu. Ng'otegeera. Omanyi abasiru obawabula nga bakuvu nakati muvume. Mwezera avuddeyo nakati muvume babawaana. Nakati muvume. Olugezigezi lujja baggwamu. Mwemulowooza Hajati yali yekka. Do you think Hajati yali yekka? Nga nakubuulidde abali emabega w'omukyalo oyo. Odduka ne weegoga ggwe. Banene balinga baasi. Bagamba ajja funa justice. Abali emabega ga Hajati banene balinga baasi. Olowooza lwaki Mwezera bamuzaayo we bamuleeta? Bannyini nsi tebannayagala. Ezo Mwezera sente bajja zimulyako bateekemu nursing wa mwaka gujja. Muligamba Junior yatugamba. Maye nze tamala enjogera bitono. Naye buli kye mba njogera mba nkimanyi. Nze singa nakyuka naye bw'olaba nkyali ku sayidi emu ng'otegeera awo tewali ggezi. Ye Haji Mwezera akyali omukomera. Ndowooza ekyo nkimaze. Eri abavumye Gen Saleh ne mwetonda. Mwategedde obuyinza we buli muvumaavuma. Ati babawaana okuvuma. Goza Gen Saleh wakumanyirwanga bw'olowooza. Gajja kuba buguma. Muddangamu ne mweyasamya. Kati mwategedde nti mukama wammwe. Ati muvumaavuma. Abaganda bagamba envuma tevuma omwo. Wamaze n'otegeera Gen Saleh yani. Wamaze n'omutegeera ng'otidde mangu. Ate gwe wamanyi ku kyalo avuma buli omu. Wategedde Gen Saleh yani. Oddangamu. Oddangamu. Nange sinnabyogerako ani yabikutumye byo. Mujja kwetonda. N'amavivi mujja kufukamira. Anti muvumaavuma babatendi mwagala likes ne shares babawaane. Kabampaane atuuka n'akoma. Kabampaane atuuka n'akoma. Gen Saleh gw'ovuma mutabani wo gwe wamuweerera. Sajja atuuza bajjano wansi. Munyongere mwe empologoma. Gen Saleh atuuza ba minisita. Nga gwe nakunkunye dda toyina nakyolya mbonsise ng'owabula Gen Saleh ddiwe watandika omuwa amagezi. Ngani? Mazike kwemanyiza balambuzi. Nga ddi gwani? Wabula Saleh musale gwe. Ate alinnya na mu nsiko.
nga Gen Saleh ne be yalwana nabo tebasobola gamuwa owe salama gezi gwe omulabidde banga ki naye bawala mwe mumanyira kwenula kamanyiro koka nze nabadde njagala muwa magezi gwe owe Saleh gwe ozirukiisa mukamwa gwe oyo kabampaana ajja kutuuka wakoma mwagadde nnyo kabampaane nobba wana bakutenda komaga ojja komaga omunyango buno obuca buziba buno oddanga muno omuyisa mukamwa nze gyava mu gavumenti ekiveemu mwena Museveni talinaako gwazaala Saleh si yabazaala munoonye bakitammwe omuntu wesiba ku banyankole n'obaako owookuma Saleh yabazaala talina baana be ne mumwesibako ne mumwetungako ne mumunyampira abakooye enough is enough so ne mumunyampira kimu bibiri Gen Saleh yabazaala tukooya akajanja yabetamiddwa yabakooye omuntu ovuma n'ovuma omuntu omukulu bw'otyo lwiri nemwe mwakulirawa mu byalo kije ani ababazaala omuntu tebakwatibwa ku nsonyi lugana naye baaba wano banampulira batya lwiri mwakulirawa gye batawa bantu bakulu bitibwa bane wama n'oba weekaza olina kuwama wookoma nogaa naye wano nsuse omusajja Gen Saleh yawandiise ebbaluwa yabadde na mu luzungu nagiwa Edikenzo nange Gen Saleh nampandiikira email yenjiina nga ngamba abayimbi bagende we Edikenzo nze nabagambyeko nina email ya Gen Saleh wano ngamba abayimbi badde we Edikenzo tumaye Mirundi Gen Saleh gyampandiikidde buuza kasuku Geno yapasete meko gwasembayo milioni 40M nolaba ntambula nkuba bantu ntambula nenya ku bantu bannange mubeere hambo mubeere bakakka mwate musiime nze sente zifuna sigenza daggulu era leero Meja ndi wala nankubidde nangamba Junior bobazeemu empisa wa Gen Saleh Meja ndi wala ankubidde nangamba kitaawa gambye bambale order from above era nali ne kasuku oyo ka email ne kajja era nenzirya naye oveeyo ovume Gen Saleh nga bwendi kyokka musobola naye kuluna ekibanyi kyakugwa n'amenvu enough is enough mpulira obusungu tosobola kukwata ku Gen Saleh nga wendi you'll pass through me ojja kwetonda ya Rabbi omusajja atubeezezaawo Gen Saleh atulabiridde omugambe nti mulambo nga gwani ya Rabbi nga sinza Junior nyabo nanfuka malegwe n'okutereera nga sinza Junior aja kwetonda tuja ku Genero musajja katono kalina n'akatuwa musajja n'atuwa akatono aja kwetonda aja kwetonda muba tunaalya mwe baana mwe abantu esiona tekyayamba omuntu osimako wamakali omuntu ne waba mubi nesimako ekirungi kyakkoledde bane tuyiga omutima ogusiima omuntu ne wabanga mubi nejjukira kyakkoledde bane temwerabiranga bantu babakoledde bintu naddala nga babikolera sibe bakuzaala wano buli omu alina kitaawe ne nnyina omuntu nga si yakuzaala nakolera ekintu fukamira wansi omwebaze namulowooza Museveni yabazaala ne butasiima bwankula ki omuntu si yakuzaala takuyinaako luganda ne naakwata akatono omuntu akuwanga ssente
ng'olina amagulu n'emikono mwebaze. Omuntu yenna akwatanga sente n'azikuwa nga toli mulema fukamira wansi omwebaze ne luba nusu 10. N'ensi tekyayamba lw'abantu nga mmwe. Abantu bafiiriddwa emikisa lwa people like you. Temusiima kapito w'omwavu mpisa. Bane mpisa bwe zikubula ensi eba ekulemye. Kapito w'omwavu mpisa. Negwe n'ovuma ono, enkya n'ovuma ono, luli n'ovuma ono, luli n'owalampa ono. It's enough. Abantu b'otaliisa b'otasuza ovuma baaki. Luli n'ovuma Kasuku, enkya Junior, luli Sayimo, bannange tukooye, like it's enough. Gwe abantu newe tutasaana n'otunyigawo. Tunaabeera ku bunkeeke mpaka ddi. Kati yo ekyakututa ovuma Gen Saleh nakyo tetunnakitegeera. Ne kuvuma anyhow. Fo osobola okutuvuma tetukuyinaako buzibu. Kuba tumanyi nti otegeera bw'oyosa. Kumande bw'otegeera olwokubiri oyosa. Olwokusatu bw'otegeera olwokuna oyosa. Twakimanyiira naye va ku Gen Saleh. Nentegeerayo tugitegeera otegeera bw'oyosa. Naye omuntu oba amato olina magezi. Geewoleka at least. Weewole ku magezi ewa neighbor. Mutufu wamane oba tolina magezi. Osobola ogeewola. Nogaba ne sina magezi naye kangeewole ku luno. Mbeeremuko n'amagezi. Nze nfunye amasimu g'aba minisita. Abaana ba Gen Saleh bankubidde. Ewa Gen Saleh Meja Ndiwala nankubidde nga bonna banyeevu. Haji atwala ba advisor bonna ne ba RDC. Haji Kakandi naye njogedde naye. No. This is too much.